kwe kutuula ebyengeri ebirala waggulu awo n'atuteerako obusiraamu olw'ensonga nti nga tolina bulamu n'ebirungi bye tufuna mu busiraamu aye tojja bifuna. Mathalan atalina bulamu essaawa zino eswala tagisadde era empeera yazo tagirina, kyokka ate n'alina obulamu ng'ate talina busiraamu ate obulamu bwe naye tebumugasa. So ebbanga lyonna tuddayo ne tumwebaza era ne tumutendereza Allahu tabaraka wa taala olw'okutusaasira n'atugabirira ebyengeri ebyo bibiri. Mu busiraamu omwo mwe yayita n'atutumira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga ye lyekkubo Allah mwe yayita okutulagirira ebyo bye yatwetaaza okukola okusobola okutuuka mu maaso ge ng'atusiimye. Abooluganda, leero ennaku z'omwezi ziri 14 mwezi gwa Dhulhijja. Okusookera ddala mbayozaayoza essanyu n'obuwanguzi bwe mwatuuseeko oba bwe twatuuseeko mu kaseera ak'okujaguza ibaada mwabadde okusiiba, mwabadde okusoma Qur'ani, nga ku ntikko mwabaddemu okusaala n'okusala. Baganda baffe, nawulidde ku mawulire eggulo nti olwaleero ekibinja ekisoose kibadde kisubirwa okukomawo, simanyi oba bakomyewo, naye kyabbeeyi okubeera nga Allah tabaraka wa taala abawadde obusobozi ne babeera nga batuuka ku kkula eryo basobola okukola omulimu ogwo. Naamira omwoyo gwange n'ejjammwe okulwana nnyo okulaba nti ibaada zino tuziyimiriza, tuzikuuma. Omuntu alabanga esswala enzibu, omuntu alabanga okusiiba okuzibu, omuntu alabanga hijja enzibu kuba ye erimu ne ku ssente. Naye mwanattu obuzibu tebuli mu byo bye tukola, tebuli mu mirimu gye tukola mu ibaadaati, wabula obuzibu buli mu kukola ki? Mu kubikuuma. Omusajja agaggawala n'akola byakoze, Allah n'amuwa obugagga, n'atuuka naye kennyini muli nakkiriza nti mugagga, nga n'abantu bakkiriza nti mugagga. Naye ekizibu ku bugagga kwe kwekuumira waggulu. Wakadhalika ne ibaadaati ez'enjawulo okuzikola ne bwe ziba zifaanagana ng'ezikaluba, mwanattu ate okuzikuuma kyekisinga obuki? Kyekisinga obuzibu. Tusaba Allahu jalla jalaaluhu atuyambeko okukuuma emirimu gyaffe, ne bannaffe abagenze mu hijja we babeera bakomyewo tugezeeko okulaba nti tubayozaayoza, naye mu njozaayoza etagenda tekutta mirimu gyabwe. Abantu mubalaba okusoomooza okuliwo, bagenda oli aliko Kaaba nga yeekwata, ate kakati emitimbagano jajja nga yeekwata, gundi yaŋŋambye musabire, tagamba nti saamusabidde nga akakwata, ai Allah gundi muwe kino, ai Allah gundi muwe kino, ai Allah gundi muwe kino, ng'amala nga akasukuma. Kati weekwasa ekirala nti saakoze ki? Saakusabidde. Naye nga eddua esinga obulungi yeeyo gye bakusabidde, nga naawe gwe basabidde tokola ki? Tomanyi. Eky'omuntu okumusaba ng'agenda mu hijja, wallahu a'lam, tekirina nnyo buzibu, olw'ensonga nti aba agenda mu bifo eby'ebbeeyi. Kati okujjukirira mu kifo eky'ebbeeyi, Allah oba olyawo bw'obeera nga naawe weeyisa bulungi, nga likodi zo mu maaso ga Allah nnungi, oba olyawo Allah ayinza okubeera ng'akusaasira okulaajana kw'olaajana ne kubeera nti nno kwanukulwa. So ensonga eyo tubeere nga tugikwasa n'amaanyi. Mu buufu bwe bumu njozaayoza Allah bwe yawadde obusobozi okubeera nga beetabye mu mikolo egy'okusala udduhiya. Mbakubiriza obutazikiza emirimu gyaffe egy'obusiraamu gya lugenderezo, kugamba tegiyimirira, guno guvaawo. Kati udduhiya ya guno omwaka 1440 yawedde, kati ate tulumbira 1445, Allah baali bawadde obuwangazi. Naye tolinde eri kumala kubeerawo, tandika kati.
n'omusajja gwe nabadde njogera naye namubanyumizaako omundi ogwayita yaŋŋamba nti nusu sinawa kufuna budde bukibala naye yabaze nti nusu 8 nusu 8 ng'oziterese buli lunaku osobola okusala ki osobola okusala udhiya bw'obala nusu 8 okumala ennaku 306 gibera emitwalo 28 mu 8 kategerekese kati Eid bw'ebeera nga yabadde ya Lwakusatu okuva ku Lwokusatu kati bala Olwokuna bala Olwokutaano bala Olwomukaaga bala n'Olwaleero zennaku mmeka zennaku 4 zennusu 13 mu mmeka mu 2 abakozi abali wano ani akakasa nti tannaba kufunayo 13 mu 2 naye oli agamba wallahi omwaka ogujjako insha Allah nja kusala naye nga era najja n'abeera n'ab'oku muzikiti seeka guno omwaka tugenda kuwa mmeka seeka mutugambe tweteeketeeke nga bukyali kati nkugambye weeteeketeeke kati 13 zikola ki zikubanjibwa ng'otereka nusu 8 tunagenda okutuuka ku Idul Fitri kuba Idul Fitri okuggwako kitegeeza nti mu maaso oba olinayo ennaku 7 ekinene nnyo okutuuka ku udhiya kati bw'okwata ennaku 7 n'ozijja ku 306 zennaku 29 kati 29 kubisaamu nusu zo 8 zobadde ng'otereka gye mitwalo 23 n'ekitundu emitwalo 23 mu 12 nze ndowooza ku muntu anaakuguza embuzi ku mitwalo 25 bw'osooka n'okwatako 20 mu egi n'ogimuwa ayinza n'ogikuwa ekiseera ekisembyeyo ogirundire wuwo kuba abangi bw'emeka abangi bw'emitwalo 2 so ezo zonna formula ezitusembeza okumpi n'okukola emirimu gya Allah tabaraka wa ta'ala bannaye abooluganda tuve mu mbeera egenda okutukolimya n'okwogera ebigambo ebitemalamu ensa embeera y'okulowooza buli kaseera nti bajjanga kutuwa buwi buli otwekuumira ku mbeera ezo ogenda kusanga abasiraamu abasonze ssente zaabwe ne beegatta ne basala ennyama oli n'aleeta embuzi ye n'aga nti ayadde ngenda kusala udhiya naye kangitwale bagisalire ku muzikiti naye olw'okubafa obwongo bwaffe bwalookinga nti tuweebwa buweebwa n'abasaze eyaabwe gwolowooza bagenda kola ki kigenda tuuka ekiseera ng'olaba omusajja okukwata akaveera ke mulimu kiro ze ez'ennyama 10 anti ente bwe baagibazeebaze ng'evaamu kiro 17 n'akwata kiro nga 7 n'azirekawo abasiraamu ze bagenda okukola ki akutte kiro ze 10 wallahi ogenda kunyiiga lwaki kubanga gwe tewakoze eki tewasaze kyokka ate eyasaze ennyama ne bw'anaagikwata n'agigaba n'emuggwako agenda kubeera mu mativu kuba yakoze eki yeetabye mu mulimu ogwo so abooluganda mbakubiriza tutandike ng'obudde bukyali tujje wansi n'ezzadde lino lye tuzaala abaana babeere nga bakimanyi nti ffe ku Eid ey'okusala awaka taata yasalanga ne bw'olibeera wava mu nsi nawe nabadde ne banyumiriza omwana omuwala yawangaala nnyo ne jjajjaawe naye jjajjaawe ku kitundu tewaaliwo muzikiti jjajjaawe omanyi abantu abakulu baazimbanga ennyumba zaabeerangako embalaza nga ngazi kati jjajja oyo yayitanga omuwalimu n'ajja awaka n'asomesa ku ddiini naye omwana ono bwe yagenda akula jjajja yafa dda omwana omuwala ono ebirowoozo bye kwe kujja ne bigamba naye lwaki jjajja yakolanga ekintu kino kyeka jjajja yali ayagala omuzikiti wa awaka n'agamba n'agenda n'aleeta ekiteeso ne kibeeramu okujja kuba ekiteeso kyali kitegeeza kukwata ku kibanja kya jjajja bajjeko ekitundu bakiweeyo kizimbe omuki bazimbeko omuzikiti omwana ono Allah yali amuwadde kasente kyeyakola yabaga nedda njagala ku kibanja kya jjajja munguzeeko agamba bakitaabe ne basengaabe njagala ku kibanja kya jjajja munguzeeko n'akigula n'azimbako omuzikiti okutuukiriza kiri abaana bano abato bayiga nnyo
era bw'alikula kiri mwanguyira okutegeera nti mu busiraamu era kye bayita udhiya era bwe bagisala ennyama tebagyegwera mwekka waka kubanga nti bw'ogisala ye gw'otuma Hamza twalako ewa gundi Fatuma twalira wali eri ewa Naalongo gundi mu mbeera efaanaganako bw'etyo omwana ava wansi ng'akikola ki mu DNA kibaamu bino bye tuyaayaana okunoonya DNA mwana wuwo oba si wuwo twandibadde tulwana nnyo okulaba nti mu DNA y'omwana wo mulimu taata yasalangako ekiro, taata yasiibanga Mande n'Olwokuna, taata yasalanga udhiya, taata muffe teri mwana gwe ataasalira aqiiqa. Nzijukira bane ku aqiiqa ya swale banna pozi era njogedde swale la ilaha illallah taliwo leero alhamdulillah. Badde manyi taliwo alhamdulillah. Kugaba omwana aba n'ekyokujjukira kitegeeza ibaada zino zigenda kumwanguyira naye obuzibu ibaadaati ezimu abaana bazisomako busomi naffe ffennyini tusomako nsome nti tetwazirabako kategerekese yensonga lwaki tulaba ng'ebitakola ki naye ddala omuntu asobola okukola bwati ne bwati ne bwati ne bwati kategerekese. Omuntu awangalira mu nnyumba ye nga obudde bukya ku makya ne buziba nga temulimu luyimba lukubiddwa yadde olumu obutawuliriza nnyimba olaba nga kya bulijjo kategerekese. Ne bw'otambulira mu mmotoka ne bateekako oluyimba tekikwatako era bw'oba olina sse mu mmotoka eyo tugireko naawe lwaki kubanga okimanyi naye oyinza n'okwesanga nga oli azaagala ennyo ayinza n'okubeera nga ayina ahadithi ezizigaana n'obujulizi obuzigaana nga bungi okusinga gwe bw'olina naye olw'okuba ye teyakikuliramu yakulira mu mbeera nga ya ndongo kategerekesa abooluganda. So tulwane nnyo okulaba nti abaana baffe tubawa ekifaananyi ekirungi ekyo nga ne bwe tunaabeera tuvuddewo bagenda kuwangala mu mpangaala enaatuweesa ekitiibwa ne mu kabbuli gye tunaabeera. So mbakubiriza emirimu egyo tugiwe obudde nga bukyali biidhinillahi tabaraka wa taala. Olunaku olwaleero insha Allah njagala tuwunzike omulamwa gwe tubadde tutambulirako emabegako, omulamwa nga gukwatagana n'endera y'abaana. Twasooka ne tutunuulira gye twatandikira ne tulaba obuvunaanyizibwa abazadde bwe balina eri abaana nga tebannaba na kubafuna. Obuvunaanyizibwa bw'olina eri abaana bo oba nabwo nga n'abaana tonnakola ki. Twalaba okunoonya omukyala oba omukyala okunoonya omwami omulongoofu n'omwami okunoonya omukyala omulongoofu kyekirabo ekyebbeyi kyosobola okuwa omwana wo ne bwabeera nga taasome. Ne tuvaawo ne tutunuulira akijagenda okuwangaalira oba environment ki mwagenda okuwangaalira. Environment eyo ne tulabiramu ebintu nga 3 oba 4. Twalabiramu bukoddomi ki gy'owasizza. Kati wali tutunuulidde mukyala yennyini naye n'obukoddomi gy'owasizza nakyo ensonga ki nkulu. Ne tutunuulira aljiran baliraanwa, ne tutunuulira almujtama ng'oggyeko baliraanwa bano ekitundu mwowangaalira kyo nga kyo society mwowangaalira nti omanyi ffe wane waffe mu Kalagi tukola bwe tuti ne bwe tuti. Okitegeera? Oluvannyuma n'otunuulira n'emikwano gy'abaana bo. Bannange abazadde tulekerawo ng'era bwe twabyogera okulowooza nti omwana yajja okwesalira. Omwana muleka ne yeesalirawo amanyi ki? Ye talina kyamanyi. Kati gwe ate gw'omanyi nti bw'anaawangaala n'emikwano bwe giti agenda kufaanana bw'ati na bwe kityo kamutunuze mu mikwano bwe giti asobole okufaanana ekyo ky'obuvunaanyizibwa. Eyo naye ne tuseeseetukayo. Bwe twavaawo ne tutunuulira ku buvunaanyizibwa omuzadde bw'alina mu maka era ne tulaba ng'obuvunaanyizibwa obusinga obunene buvunaanyizibwa bwa muzadde omusajja oba omwami awaka. Mu kyo mwalimu okuyigiriza abaana eddiini. Ne tugamba buli muzadde yenna yandirwanye nnyo
okulaba ng'omwana we alinayo kyamanyi mu ddiini nga yakijja ku ye. Omwana alinayo hadithi, alinayo aya, alinayo edduwa, alinayo kikyamanyi nga yakijja kwani? Yakijja ku muzadde. Naye abaana badda awaka ne basomera bye basomesa kusomera awaka nga taata tabiwuliranga nako. Allah asobola okusaasira omwana n'abeera ku mulamwa. Naye gwe omanyi kye kinaakukolera awaka ng'omwana asoma Qur'ani n'omugamba awo osomyewo bubi, basomawo bwe bati, tagenda kukubuzaabuza kuba akimanyi obikola ki? Obimanyi. Abazadde abawangalira mu maka nga musomyeko abaana tebabalimba. Kati omulembe guno bw'oyingira mu secondary, senior 1, senior 2, senior 3 balina curriculum gye basoma. Abazadde tebannabitegeera. Kati era olaba omwana ajja beebuzaabuza nti kakati ku ssomero baatutumye essimu olw'okuba ayagala kwonona ku biseera ng'aliko ku ssimu. Anti munnaaye anti ku ssomero tulina okukola research. Naye abazadde era olaba nga emabega babadde tebalimbalimba abazadde. Lwaki? Nga bye basoma abazadde babikola ki? Babimanyi. Nabagamba abazadde si kya buvunaanyizibwa okugamba mwana wo manyi nze saasoma. Kategerekese ekyo ekigambo kireetera omwana ga tewasoma therefore byendeeta byonna ojja kwaniriza bwaniriza. Kitegedde kira okwenyumyako sitore yange. Nali ndi mu kibiina kyakutaano P5. Mu kusoma kwange kwonna ekirasi gye nasinga okusoma obubi. Mu sekendi taamu ne bantera ku ripooti ekigambo anti maama yaŋŋamba tamanyi Luzungu ate gwe mbeera naye. He is too playful and talkative in class. Azannya nnyo era ayogera nnyo mu kirasi. Ate alina maama atamanyi Luzungu nenzireka nga ne ripooti mbula gyetimba mu maaso nenjimuteeraawo n'agitunuulira bw'ati. Bwe yamaliriza n'aŋŋamba nayerekeraawo okuzannya ennyo mu kibiina n'okwogerayogera. Naŋŋamba gundi ono era kyekyanziza ku ki? Ku siraata al-mustaqiima. Omwana wo lw'anaamanya nti Qur'ani ogimanyi naye olwaleero agenda kujja akusomera qul huwa Allahu ahad, akusomera qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Kale sebe bakopa amaloboozi tamwejja addemu akusomera ezo zennyini naye kati ng'asoma mu ddoboozi lya mumanyi mulala lya musomi mulala akusomera lya Abdul Bas. Kati mutamu eno yo twasome bye twasoma biri kati leo tusome bino naye ng'essula ze zimu. Lwaki? Kuba kimanyi tobikola ki? Tobimanyi. Naye lwali kizuula nti obimanyi ng'ali mu P6 naye nga byasoma mu ddiini bya P2 omuli naye hajara ebbanga ly'omaze ku community awo ddala olina ensuula bbiri weziti ng'ate nazo osoma bifu. Olwo lwagenda okukola ki? Lwagenda okuzuukuka. So twagamba nti abazadde obuvunaanyizibwa bwaffe mu maka ffe tuvunaanyizibwako. Entandikwa y'okusoma eddiini eva waka, teva ku ssomero. Ekyokubiri tugamba nti buvunaanyizibwa bw'abazadde awaka okulondoola enteeka y'amateeka g'eddiini awaka. Ery'etteeka ne liba lya tteeka, erya sunna ne liba lya sunna, ebitamwa ne bitamwa, ebiri haramu era ne bisigala nga biki? Ne Allah bye yata ne bikkirizibwa ne bibeera nga bikola ki? Bikkirizibwa. Kategerekese Sheikh tekirina taabu yonna okubeera nga wagula omupiira gwa waka ku lunaku lw'osiibyewo ng'ogujjayo ne musamba n'abaana bo. Lwe kigenda n'okuyambako okumanya abaana bano gye bazannyira boogera bigambo ki? Bwe babeera bazannya beeyisa batya? Ogenda kulaba nga gundi musamba akapiira ono asaze munne. Oli alyoka aleeta okugulu amukube lumu omanya nti ekitegeeza lihamuza lino ddyo lyeyisa bweriti. Omanya engeri y'okumuhandolingamu kubanga abaana bo bawadde obuki? Obudde. Kategerekese we twasembeddeyo twabadde twogedde ku bintu bibiri ne tugamba nti omuzadde ovunaanyizibwa okulaba nga olondoola tawhidi awaka okubeera nga waali. Abaana bo babeere nga boogera ku Allah. Allah yatuleetedde kino, Allah alhamdulillah yatuwadde kino.
yembooza abaana bo gye bateekeddwa okubeera nga bakola ki bakimanye nti ne shiriki gyali naye ekitukakatako okukkiriza eki ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri ne tugamba okubeera nti nno abaana bano tubazingako oba bawangalira mu mbeera nga bakwata adhkar as-sabahiya wal masaiya ez'okumakya n'ez'olweggulo, adhkaru nawm, adhkari zetu ez'otulo, adhkaru al-istiqaz, adhkari nga tuzuukuse, adhkaru at-ta'am wa sharab, adhkari zetusoma nga tugenda okulya n'oluvannyuma lw'okulya, adhkaru al-atash, adhkari zetusoma nga omuntu ayasimudde. Omwana n'abeera nti abikola ki? Naye omwana n'afuna ekimukanga maama nze kasoowulira ng'omwana bw'afuna ekimukanga ayita maama nze essaawa yonna ajja kukuseerera kati omanya ali ku lusebenju essaawa yonna agwa ewaani ewa neiba nga yeshiriki oyo. So ebintu ebyo tubirwaneko. Kyenjagala okukkaatiriza olunaku luno olwaleero biidhinillah nga tuwunzika ensonga eyo, tatbiqu sunna dakhila albayti, okuteekesa sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama dakhila albayti mu maka gaffe. Ezimu ku ntuula zaffe ze twatuulamu emirundi egyayita twannyonnyola kye bayita sunna kye ki. Ne tugamba nti kullu ma thabata ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama, buli kintu kyonna kyonna nga kikakafu era nga kinywevu nti kijjiwa ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qawlan wa fi'lan wa iqraran, oba kigambo oba kikolwa nga kikakafu, oba ekyo ekintu nga teyakikolako naye nga beyalaba abakikola teyakola ki, teyabagaana, kibayita ki? As-sunna. Kati kya buvunaanyizibwa erinze naawe okulaba nga mu maka gaffe mubeera mu sunna. Tutandike n'entonotono. Omwana ng'atandika okwatula tumuyigiriza hadithi oba bamusomesa hadithi ku ssomero, naye nga bwe nabagamba omulundi ogwasembayo nti eddiini bagisomera ku ssomero naye ate tebagikolera ku ssomero, bagikolera waka. Kati dini monitor tetujagamba class monitor, katugambe dini monitor nga ye muzadde yagirondolera waka. Kusomero babasomesa batya? Samillaha kola ki? Kaakati awaka tubiteekesa tutya mu nkola. Ffe twakulira bakadde baffe era n'olwaleero ffe tukyabikozesa. Ng'omwana bwe bamuwa emmere enva nga bamuwamu supu yekka, naddala enva ez'ennyama nga bamuwamu supu yekka, omala kumalawo mmere okulya ki? Kuba omwana omuto yalikodingibwa nga bamuwa emmere nga kuliko ekifi, asookako ki? Kuba omutwe gwe gumugamba watya ngamba nkyali omugenyi najja, kansookeko kifi. Kati bw'omujja wansi ng'ebintu bino tabiyize, mugenda kukula omusajja omukulu, omusajja ow'obuvunaanyizibwa, olwaleero obukakafu webuli ng'abamu ku baganda baffe abali ku nsonga za bidaati abakuŋŋaanira mu gundi mu mihadara egitazimbiddwa ku ddiini ng'ekibatwalayo muganda waffe era oli akugamba seeka akamere mwebyammwe tebiri mu kamere kabegerekese. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kitegeeza ki? Oyo tagenda kuzimbira mwana. Tulwane nnyo okulaba sunna kati ngeze zitandikirwako abaana ze boogedde. Omwana agenda kwebaka edduwa gisome nga muzadde yagimuyigiriza, aligenda gisoma ku ssomero edduwa y'okwebaka nga tugenda okwebaka obanga tuzuukuse ng'awaka oledde akola ki? Awaka ng'oledde ebikola ki? Nga weebiri. So tulwane nnyo okulaba nga tuteekesa sunna awaka.
muallifu atugamba atya agamba nti tatbiqu sunna huwa babun wasi'un okuteekesa sunna awaka mulyango muki mugazi agamba nti nno ikhtara minhu ma yunasibu almaqam wabula muallifu yajjamu ebyo ebikwatagana n'embeera eya famire nga gitukoze ki gitwogeddeko ekisooka agamba ma yakhusu al-umur az-zawjiyyati al-khassa waliwo sunna nga zeetooloolera ku bulamu bwa bufumbo bwokka era ensonga lwaki olaba n'abaana baffe babeera bagenda okuwasa oba okufumbirwa tetusobola bateekateeka mu nteekateeka ntuufu lwaki feffe nnyini tetuwangalidde ku ki agante fa fi hadithi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ibn Abbas atunyumiza n'atugamba nti sallallahu alayhi wasallam yagamba law anna ahadukum idha ata ahlahu qala bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana faqudiya baynahuma waladun lam yadurru riwaya inagamba lam yadurruhu ummu subyan nti omuntu singa abanga agenda kusisinkana ne mukwano gwe in quotes bw'obanga ogenda kusisinkana ne mukwano gwo n'osooka kusoma dua eyo bismillah nga bw'ogenda okulya emmere n'osoma erinnya lya Allah allahumma jannibna shaitan Allah twewaze olusisinkana lwaffe tugenda okusisinkana twesambye shaitan wajannibi shaitana ma razaqtana kyokka ne olusisinkana lwaffe naye lunaavaamu ebibala n'ebibala nabyo byewaze ki byewaze shaitan agati faqudiya bainahuma waladun singa olusisinkana olwo luvaamu ekibala nga nakyo kyazadde lam yadurruhu ummu subyan tekigenda kukosebwani shaitan ye ummu subyan kitegeeza ki tekitegeeza nti omwana nga okumufuna edduwene yasoma shaitan terimukwata la naye kyeyali ategeeza abaatukulembera mu ddiini mu kugitegeera baatugamba kyeyali ategeeza nti omwana oyo Allah ayisirizaako okubeera nga tasobola kuluta dda tasobola kwesamba busiraamu kubukasuka eri asigala mu busiraamu n'abeera ebisiraamu eriyaaye nelibeera ebisiraamu bwerityo naye ng'akyali muki akyali mu busiraamu naam n'agamba nti wa minhu ma huwa min khalqi lmuslimi kyokka min khuluqi lmuslimi kyokka ate mu sunna ezimu mulimu ezimu nga zituyigiriza mpisa omusiraamu zaateekeddwa okukola ki okuwangaala nazo fi tawadu'i nga obwetowaze omwana obwetowaze abuyigira waka neba namusomera hadithi naam neba namusomera hadithi nti iblis shaitan la'natullahi alayhi yagamba nabbi sallallahu alayhi wasallam nti mu bantu bo ninamu abalabe bange 10 n'abo ayagala okubeera omulabe wa shaitan shaitani yamala dde okubasengeka hadithi ya Abu Umama naye mu bo yagamba awaluhum anta asookerwako ye gwe kenyini Muhammadi sallallahu alayhi wasallam owokubiri almuadhin buli muazinyi wonna waali mulabe wa sitaani era buli gwe bagamba jangu yazina nze nina ensonyi oba osemberedde ku lisiti ya mikwano gya shaitan nze eddoboozi lyange manyi sheekh eddoboozi lyange lino oba osemberedde ki okutonya ku lisiti y'abalabe baani ya mikwano gya shaitan naye mu bo yateekamu ashabu taib omuvubuka akola ki eyeenenya kubanga si kyangu omuvubuka akola ki naye kyembadde njagalamu